bakedde ne banzuukusa ne baŋŋamba nti ggwe tomanyi kiro nti muganda we bamukubye amasasi. Ne baŋŋamba Bashir bamukubye amasasi. Nensimuka ne tugenda mu ddwaliro nga simanyi kiriwo nga ndowooza basaaga. Ngenza olaba biri siriyasi. Yabadde ava wa akolera kuba ffe tumanyi abadde alina ebbaala ly'akolamu nga DJ ng'akomawo waka. Mbu abeera LDU babasangidde mbu ate baali beewera dda okutta eyo wansi omuntu. Naye nga ate teri kintu kye babakoze ate nga babaddeko ne defense akuuma ekyalo. Kati ffe tumanyi tutya obulamu bwaffe tunaabutambuliza nga ba defense bennyini batwagaliza kufa. Bwe bakubye amasasi abadde akolera bankubidde kiro esaawa 10 omwana bamukubye amasasi banne bakola nabo ne mbuuza babasanze mu bbaala nti abadde adda waka ne bamukuba amasasi ne mbabuuza afudde nti mulamu. Ne ntuma ddereeva wange ne musindika amutwale e Mulago ne maama we yabadde atuuse ne bagenda e Mulago. Genzeyo ku makya ssaawa nga 4 naye nga mwana mulamu ne njogerako naye nga azza engulu ne nkomawo ne ndowooza obaawe anaawona. Maama we n'aŋŋamba amasasi gakyamuli mu kugulu tebannaba gajjamu. Kati nze ne mbagamba kanzireyo munambuulira nzeemu bakubira nga bamututte mu siyeta dakiika nga 5 ne baŋŋamba afudde. Batandise okutta abantu baffe. Ono omwana wakuna nga bamutta mu nzita gye bamuttamu. Basanze abaana baffe nga tebalina mitawaana, baana bazaaliddwa kuno, abaana bakulidde kuno. Aba LDU tebateesana muntu. Bo olukusanga bakukyambuwa bukyambuyi jeeke kabisa lete ndibikogerako bino olibibawa tebabyagala simanya ate eyo si twagala. Tulina ekintu kye tukola kye twagala.